abagoberera amateeka n'abagoberera amateeka agafuga entambuza ya Palamenti munakkiriziganya naffe ti Honorable Zaake bamujja kuba commissioner mu bumenyi bw'amateeka mu bukyamu. Mukyala Anita Amonge tayinza kuba nti ye muwaabi ate ye mulamuzi. You are aware that the actions of the regime over the last 2 or so years have been in the public arena for all to see. Mwena mwamulabye ngali mu Parliament ngalina emotional ekyekitiibwa ekyobuntu bulamu kyandibadde akola kwekwe excusinga. So byonna byakoleddwa mu bumenyi bw'amateeka era tubiwakanya era erife n'eri bannayuganda basinga obungi Honorable Zaake yakyali commissioner wa. Tubajjukiza tibannakyemalira abafaanana nga Museveni Bamugabe ba Omar El Bashir Bateira bwe bakolanga ebikolobero ku bantu baabwe ebifaanana nga John Museveni byali mukola ku bannayuganda wabaawo ekyakolebwa era ne tubasaba nti mu nkola yemu twagala wabeerewo action